Projan Media gwe mukutu gwokka gwolina okuba nga weekuumirako okufuna amawulire ageesika. Ekyo gyasiiba nkyogera ate sijalekerawo kyogera abatakyagala ndowooza mugenda you're going to bear with it wakanga ngenda kyogera nga buli kaseera buli ngenda kuba nkujjukiza buli kaseera nti Projan Media gwe mukutu gwokka egutuusaako eggulire ettuufu ate nga osobola olyesiga ate nga lyakagwawo kutuusaako obutereevu. Emabegako wabaddewo ensonga ya Shiba ne Jeff Chiwa. Kibadde kiraisinze eyebrows nyingi ng'abantu bangi abavaayo ne theories ez'enjawulo, myths ez'enjawulo ku nsonga zino nga bagamba bano baagalana bafunamu obutakkanya bwabwe si bwa music oba si bwa management nti bano badde baagalana abalala badde bagamba management abadde bagamba nti Jeff Chiwa ndowooza atuuse ekiseera nga ndowooza ze bakozeewo zimala ayagala kweddiza property olw'ensonga nti gavaayo kawe mabega nti ennyumba gye twakolera housewarming gye twakolera pate mawuuno gye baakolera buli kimu ey'amaanyi yali mu mannya ga Jeff Chiwa oba abalala bagamba nti eri mu mannya ga TNS nti teri mu mannya ga Shiba. So Shiba eno ennyumba si yiye nga bwe kigambibwa oba Shiba bwe yagicelebratinga nti agizimbye. Ebyo theories ezaaliwo ennyingi nti ate theories ezaaliwo nti omwami n'omukyala simanyi tebaagatibwako so ebintu bya musajja so bigenda ezo theories ezaaliwo n'obula omu ku basajja abaludde mu eno industry ng'era nga zino ensonga aziruddemu nnyo ate ne bana bantu ababiri aluddeko nabo nnyo amazeko nabo akaseera kawanvu ng'era abamanyi bulungi yavuddeyo n'abaako kyayogera abasinga mwali muyita mulalu nga naye yalina stories emabegakaawo naye apparently nze I can speak with authority nti kati yatereera ng'era n'obulamu bwe bulabika bulungi era nammwe abatannamulabako kati alabika bulungi anyirira bulungi nnyo ng'era ne ku Valentine yalinayo show ye yakikuba bulungi yali aggulawo bbaala ye empya so yoyo kati yasobola okuba nga n'avaayo n'atangaza ku nsonga zino ng'omu ku basajja abaludde mu industry oba baludde ne bana abantu ababiri Edwin Katamba oba MC Kati yavuddeyo n'agaa nti ze manager Jeff Chiwa mumanyi bulungi era nga ndudde naye maze naye emyaka 15 can you imagine omuntu amaze literally theories zigamba omuntu gw'omaze n'emyaka 10 n'omuntu emyaka 10 egyo emyaka 10 gikumala okuba nga omutegera bulungi ate n'ekirala temusobola kwawukana theories bwe zigamba nti omuntu gw'ospendinga naye 10 years it's hard for you abantu ababiri abo kubanga baseparating ate n'ekirala omuntu oba omumanyi bulungi nnyo so Jeff Chiwa yavuddeyo n'agaa MC Kati yavuddeyo n'agaa nti bana Jeff Chiwa mumanyi bulungi era tasobola twala bintu bya Shiba tasobola twala ntuyo za Shiba olw'ensonga nti Jeff Chiwa si musajja wa mutima mubi si musajja wa mululu ate Jeff Chiwa alina ssente ze naye Jeff Chiwa kati yatangaza naga Jeff Chiwa kyayagala kiri ekintu kimu Jeff Chiwa ayagala ekintu kimu nti afune share ye oba asasulwe amaanyi ge gataddemu okubanga amanaginga omuyimbi ono kuba kambatangazeemu katono omuyimbi w'omanaginga manya oba ogenda kuba omuwa emmere gyalya genda kukakalukana kunoonya mmere oba ogenda mugulira amazzi ogenda sasula ennyumba ye ogenda sasula amazzi ogenda sasula bills zonna za incurring transport yena gy'aba agenda gwe abamuvunaanyizibwako osobola omuga ntogenda eno n'atagenda n'akuwuliriza gwe waaba ayagala olugoye olupya gwe alina oddugula gwe alina okukola ki so ebintu ng'ebyo Jeff Chiwa byasaba nti obudde buba amaze nga amanaginga Shiba ng'amutuusaako ebyo byonna ne investment z'ataddemu sente z'ataddemu ayagala asasulwe kyola akyawamba ebyapa n'ennyumba eyo ku ttaka kwe liri ennyumba kweri bagamba eri manya ga TNS abalala bagamba nti eri mu manya ga Jeff Chiwa ebintu si bya Shiba naye nze nkusuubiza no Projan ngenda kuba nnoonyereza ngenda kuba nkutuusaako amaloboozi ago ngenda kuba nkutuusaako ekyennyininyini ekituufu n'ekifaananyi ky'ekyapa ngenda kuba nkikufunira nkikutuuseeko wano Projan Media TV tova ku Projan naye kati yayongeddeyo n'agaa nti Shiba alina okwebereramu managing an artist si kintu kyangu nnyo kuba ne kati tumutegeddeko emabegakaawo yali amanaginga Fiye mu Kati Music so ebintu bya management abitegera bulungi bw'avaayo n'ayogera ensonga eyo we can believe olw'ensonga nti abibaddemuuko naye yagala nti Jeff Chiwa tasobola twala bintu ebyo wabula kyayagala obudde bwe bwamaze Shiba alina otunuulira obudde obwo yeyo ensonga ya MC Kati bwavuddeyo n'abanga ayogera ku nsonga ng'ezo nga bwe zitambula Team Oman, Team Dubai, Team Saudi Arabia Kakinina, Maka Namuli Winfred n'abalala bangi nnyo mwebale nnyo okwekuumira ku Projan Media TV mukola omulimu gw'amaanyi nnyo subscribinga ngala na subscribinga omalo hitting notification bell commentinga likinga sharinga content wa Projan Media gwayagala group yaffe
weereza message ku 0702071951 oweereza message ng'ongamba nti oyagala joininga WhatsApp group. Ekyo kyokka kimala ngenda kuba nkuyunga mu butereevu. Weebale nnyo, weebalire ddala.